Yes mukasi akantu olekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe. Njagala wekkaanye. naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olw'obulabo bw'okumukumu bw'otona surprise ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka ginkoma gy'okumwanono banyawo naleta olw'obukoyo butuuka omwanono naye wawo mugwakimpwaja mupomeranze zo surprise ataka tezireta hatataka wabula nina siku bino byokola mwana wonnina byotunula byankuba wabula nina siku bino byokola. Hello? Yes, ensula ssebo. Nungi nyabo mpoze iyo nyabo. Nabe nasuze gambye tugenda keera twakedde tutuuse Nyanya. naye mbadde oba kiryoke nkuteekeko ku vidiyo olabe we tuli. Kale. Kale ssebo. Kamalo. Olaba Yes. Wewa wano. wewa wagambye tukwate Kisiga Road Yes. tujje straight tuzze ekkubo nga bwe ligenda. Mukkirire. Then bwe mutuuka muddawo kati wetera awo kukoona kwennyini awo w'olidda ku side ye ya left. Ku left weta ku left. Kuba eri Wewonde wansi kuddewo. otegedde wano. Okay, kati Ntegeddeko. tuwete wano ku Dda ku left. Tokkirira wali dda ku left. Omaleko ennyumba eyo okkirire. neno gate yali. Kati kwevuga odde kuddawo awo ku miti gy'amasannyalaze kuba owetera. Weta omaleko ennyumba eyakalina eyo ekikomera ky'ennyumba eyakalina wekiggwerako oba okkiririra. Kale kansooke mpetewo. Omaze ekikomera ekyo? Tabakwaba abafuluma kino ekikomera kwempetedde. Tabakwaba abafuluma. Ekkubo eririmu ekiseminti. Awo batandika okuwa ekiseminti. Kirira n'ako akaseminti bw'oti then ogenda kutaaninga ng'odda ku right yo bwetambula ng'akakubo we katambula. Okamaleko wete bw'oti nga bwe kagenda kati ekikomera ky'otunuddemu eyo y'ennyumba eyo ekiri eri wansi kakubo kayo. Eyo erina amabaati ga maroon y'ennyumba kati ogenda kweta n'ako akakubo kati mu maaso wali geti yayo. Ennyabo otuuse. Ntuuse ennyumba yogambye yeno y'amabaati ga maroon. Eyo yennyini gy'otunuddemu eyo naye kati bwetaba oti n'akakubo ako nga we kalaga kati wali ku geti yayo eri awo mu koona awo. Eweewo nnyabo otuuse. Ale bisigadde ojja kuba oŋŋamba. We've reached obwama butandise. Nyo surprise ezirimu love. Kirungi otunula gye muva. Muzeerabidde. Surprise ezirimu omukwano otunula gy'ova. Nyonyo. Okay, mukwano muli atraba program omusomagarawo surprise your loved one. Tagenza nti oli okugenda. Yes, tulese surprise ya mukyala Rema Natukunda. Njogera nno mpola. Mumpulira tulese surprise okuva ew'omwami we
omwami we yasinzidde gyali tali mu ggwanga n'atukontakitinga few days ago n'atugamba nti njagala musurprisinge mukyala wange ku birthday ye naffe ne tugamba munnaye otuuse bino bye tukolera ddala so twatuuse dda nno mukimanyi titwatuuse dda ne bwe mundaba nga nfigitinga just nno nti twatuuse dda tuli mu area tuli mu kitundu azin tuli waka ali munda oliraawo ayogera naye nga mikwano mbajjukiza nti Hypex Studios bali awo Busaabala Road Najjanankumbi ni Jacobins Hotel gwe wenna alina omukolo gw'oteekateeka okwanjula embaga kuhinjirwa kyonna gwe kyoyagala okuba ng'oteekateeka ng'oyagala ebifaananyi photos and videography babayise Hypex Studios nkusaba obeekwate mukwano tojja kwejjusa bagenda kukubira ekifaananyi eky'omulembe ddala ne vidiyo y'omukolo eri emalayo ey'omulembe babayita Hypex Studios beekwate babuukinge mu budde kubanga baba bize ate nga tetwandyagadde osubwe bantu bakola mulimu mulungi ku mukolo gwo obasanga ku 0754 192434 oba ne basanga ku 0789 34 3802 babayise Hypex Studios. Ate nga mukwano gwe wenna ateekateeka okuba ng'ojjako e Uganda mu holiday tolowooza ku balala bonna just think of Bunga Comfy Homes by listed on Airbnb beekwate mukwano togenda kwejjusa ogenda kuwummula ofune kye bayita okuwummula okwaddala azin kye bayita holiday toweetikka kintu kyonna bo baatukoledde ekintu nga ojja buzinangoye zo parkinga suitcase jangu n'engoye zo oyingire yes babayita Bunga Comfy Homes wifi weeri amazzi mayonjo bakusetingire ennyumba ne osobola n'okyaza abagenyi by the way bw'obapangisaako okyaza abagenyi bo osobola okukoleramu bu birthday party ebo byonna mubiteesaako n'obabuulira babayita Bunga Comfy Homes internet ekola buli kimu bwe kyolowooza weekiri obasanga ku 0772461976 oba 0701260881 oba ne basanga ku +16175952751 bannange ndi ku rush hour just nno mbaagala nnyo mbajjukiza Hosh Fashions and Bridal be banteekerateekera obwambalo bwange ate nga munnange ng'oggyeko casual wear balina engoye z'emikolo balina ez'emikolo ne casual balina engoye za Gomez balina ekyolowoozaako ky'omanyi ekyambalwa ku mukolo Hosh Fashions and Bridal bakiina so katuyingire bankwatireko katuyingire bulungi nnyo ddala Hosh Fashions bali awo ebulenga ku Shero okulinaana KFC w'obasanga yes beno yaaliwo bannaye akantu ku mulyango gwo wansi nyingire neetooloole tali mu nnyumba kati anti ani amutuyitira ebweru kinyuma obadde okana tuyingire empaka munda temuli mu nzikiza nnyingi munda tugenda omuyite beno jangu bamale muyita olyoka ofuuwe ng'odduka surprise.
Eya mumulete birthday girl. Mumulete wamma. Then bring her. Dear Rema, happy birthday. Oh, happy birthday, omulungi Rema Natkunda. Just know you're loved. Tokabye. Tokaba. Tokaba. Happy birthday dear. Munayo omwagalwa we yatutumye okuleetera surprise your sweetheart. You seen the balloon? Tokaba nawe. You want him to be happy. Don't cry. Happy birthday, my love, Natkunda Rema. Tokaba beera musanyufu naawe. Nakogenda tukabya. Never munsaje. Surprise. Nange omutegedde akikoze. Omutegedde. Ani yatutumye. Mama nyaba. Yana mpaya akatambala. Leta akatambala. Olozanya kikoze. Toka bulijjo nkulaba ku gundi. Kuki? Nkulaba ku TikTok. Nejo banakulayo wannakato babya nakato. Banna. Kumbe nga tukwetegekere jjo lonna. Bwe nga jjo olaba musanze mukama kato. Nenda mwete munkwata. Bya mwami wo. Banna. Mwagalwa. Omutegedde akoze surprise. Ani agikoze? Olowooza ani akoledde surprise? Naye mukama Katonda. Surprise munange. Rema, happy birthday. You're loved. Naye mukama. Olowooza ani akikoze? Mwami wange. Mwami bamwita ani erinnya? Naye mukama. Bamwita Henry. Bamwita Henry. Yakoze surprise. Hello? Hello? Jebaleko ssebo. Kale nyaba ize. Kale njogerako ne mwami ani nze basimanyi bantumye. Oyogerako ne mwami Henry. Banaye nga neyanziza nnyo mwami wange. Wangi? Neyanziza nnyo. Yiyo. Bulijjo mulaba ku TikTok. Mwekaze kyokka n'olaba enfaanana. Tumusanze mu night n'asooka edduka emisinde. N'anoonyaawo olwanguwa. Tusoose kya ne tuga omuntu addusa ayinza obutaddira ddala. Bannange. Tweseetinga tuyingire ennyumba tufuukuuze. Tugenze olaba ng'akomawo. Amaze n'akomawo. Akomyewo nga yeeterezeza badde mu night. Yes, nafuna lwasuulako awo speed. Mukama. Ye. Tumusanze bambi yakazuuku kanagaye katumukeere. Wow. Kati sooka omubuulire ebigambo ebyo. Iyo tugende wali kuseera. It's okay tugende. Naye mukama Katonda. Enyaba. Allen, come on, open here. Hello.
tutule wali bayidawo. Koma. Surprise ataka. Obaddawo ng'oli ku bibyo. Mbadde ku byange nga simanyi na kumanya. Asembere ku bibyo. Ebundi tebagikwata tuggye bunne. Kati obadde awo ofulumye ng'obagamba ki? Mbadde kati ndi mu kugamba. Muwuga agikwatako naye tamuggiisa nnyo. Obadde omalayo bw'okikutte. Obadde adi munda eyo nga tugenda kujjayo bino birungi. Bannange. Kyokka nnoze bulijjo mmanyi oba biba bya komedi. Nkoshiwa bannange. Banneeyanziza nnyo. Bambi omwami wo Kagambe ensonga ze abadde akugambako bingi. Wangi? Wangi sebo? Bulungi wasize otya mukwano? Bulungi nyabo. Maze nentuukiriza. Bannange, thank you so much. Gwe ky'obumanya sisikiriza. Wangi? Sikikiriza bannange. Ng'osoose kulowoolereza linnya ly'onooyogera. Nedda naye bannange. Ampayiriza. Nteebye yennyini. Omuwayiriza. Bannange. Singa tamanyi linnya teyandifulumye kaddusa abadde alina chansi yonna eyeekweka. Sandikomyewo. Mungambire mwagala nnyo mukyala wange. Mukyala w'ebirooto byange. Bambi. Wow. She's a woman of your dreams. Yeah. Nayagala mukolere surprise eyo nkiweera nkunoonyereza ebbanga ddene. Neŋŋamba nja at least ku lunaku lw'amazaalibwa nja kunoonyaako omumiitingire obimugambe byonna. Ennyabo. Bannange nga nneeyanziza nnyo. Asoose nno n'agakaabamu awo ne na byakwogera. Amaziga nga gali kumpi awo. Abadde shocked, abadde takisuubira ebyaddala. Naye nga amazaalibwa ge naye akimanyi. Nkimanyi naye kale mbere restaurant kumakya kuno. Wangi obadde obisuubira kusanga mmeka? Mbadde sibisuubira nga we twayogera yanga nti tugenda gikuza. Nanga mpaka waalidda. Nange ne nninda. Waliyo abatukiikirira wootabeera aliwo abasobola okubeerawo. Wangi. Bandeho kusifa neeyanziza nnyo neeyanzige mukwano. Oyita babebi bakuyimbira obuyimba bwa happy birthday. Rihanna. Ye mukama. Rihanna? Aliwa Rihanna. Rihanna! Brianna. Brianna. Ono Brianna. Brianna how are you? Yeke yafunye baaluuni bambi. Wangi. Yo mukyala wa baaluuni. Yazisabye eddange yakimanyi zozizze. Ennyo. Kati bambi akwagala nnyo omwami ono. Nange mwagala nnyo akimanyi. Wamma okimanyi? Kimanyi. Ozaako akumisinga. Takuteekinga for granted okuba nga akuyina kyenyumirizaamu okuba nga akuyina nga mukyala we. Nti akulowoozaako. Nange bwentyo. Nze sirina na byokwogera. Sirina na byakwogera. Naye nga ndi musiimu bambi nsiima nnyo buli kyankolera. Anti buli wagezaako okwogera amaziga ge gajja. Wangi. Mujja muyimba happy birthday. Bamwe bakyayimbe. Mujimbiremu. Happy
Ola malaika wange. Ale njango nyimbiremu. Akakayimba wakawulirawa. Inti kako. Olonga fani wange. Bannange nze kyobamanya nkugoberera. Buli gundi z'oteekayo mbeera nziraba naye nga baire sisuubya nti kale osobola okuggyako ewange. Nange omwami wo bambi. In fact, I think planning that tuwezezza wiiki. Yes. I think tuwezezza wiiki. Okay. Oh, sorry. Kale mukwano msina. Netekeyo tetugenda gisala. Tugenda gikulekera nga namba. Lwaki temugiryako nammwe? Anti naawe tumanyi nti olunaku lwakatandika. Ojja kwesetinga mu ngeri gy'oyagala ogisalamu. I'm sure your dad's just started. Yeah. Nawe ojja gisala n'abantu in the way that you want ng'oyambadde mu ngeri gy'oyagala with your flower. Yes, sente bazitaddeko ogende out Bannange, thank you so much, my husband. Yes. So, kati kakugamba ebigambo by'ebikusiibula bw'aba alina ne bakumirako awo. Wanzi? Nkutumidde omukyala wange gwesinga okwagala omugwati. Naye mukama. Ne famire yange yonna. Achayina, Tasha, Sana ne Aunt. Baleke bajajja enonera. Kale ebyo bigambo byange bibadde bitonotono engeri gye ndimukola. Bannange nsimbye nnyo nsimbidde ddala mwami wange. Neebalize nnyo okutuukiriza obuvunaanyizibwa n'atuuka. Bannange okushipa webale kujja mukwano. Taata tutenguwa. Webale nnyo bambi. Kale bambi. Kale ssebo naffe tweyanziza okutwesiga. Weewaawo. Ye ssebo. Ojja kwongera okolagana tewali kuzibu. Amiina mukama. Amen. Weewaawo namwaba ku. Kale ssebo. Kale nnyo. Surprise yeeyo. Bannange Nze bwe nkyalira neyanze nnyo bassebo bambi. Ebintu biba byangu. Obuuze Rema ebintu we biba byangu. Kubanga omwagalwa wo omumanyi. Ng'oli straight ebintu byanguwa. Wamma ate bali ne basooka badda mu tuguba n'ebazzi n'ejjambiya. Okyogerako kyekyo. Anti kati nsobola okuba ng'oluusi kati ngaabo ng'oluusi tebiri official nga mbaddeyo n'omuntu omulala nga ndinayo n'omulala kale nga tewali abadde serious naye nga nnoonya owookwo tugeze omuntu ng'alina wamma abantu basatu oba bana nze mba mmanyi kubaako omu gw'oti ofiirwa era kw'olushifa wajja weewaayo n'ogamba wadde waliyo Michael, Ben, Isima Kangende naani ne Sharifu gwenti ofiirwa osobanga bonna okwogera Sharifu gwenti ofiirwa ng'ate si yakikoze anti kati ng'ogamba Kangende no okusinga ofiirwa ki okusinga ofiirwa oli nga oli wawo ng'omwegaano gamunaye gwakikoze naye awo munenga kaweddemu naye omuntu wamma singa biba byangu nga Rema kukyoba omanya leero omulimu gunnyumidde nnyo tebadde kwegoba misindira kutuuya singa natuyanyedde ennyindo olaba ow'omulere singa yasooka nno tuddukako mbalaba nga mudduka ne kamera waliwo n'oli omukazi eyali mu nnimiro eyatematema keeke sometimes mbamanyi oba ebyomukola content but we've done this for years so banga bya just content no bikuuma I think we are in 5 years now batukola surprises zino even more like 8 like 10 by the way tuli myaka 10 tuyana kola anniversary
batandika osoma wange nange nga kiteekeko nti naawe ng'oli muto junior kuba gojagago wali osoma balowooze nti nze gamba watandika oli muto kitu era nakati okyali muto surprise ekuyisiza etya bannange gwe kyova omanya bannange omunsanze naye mukamba temunteekayo balaba weefaanana tofaanana bubi omulungi asigala mulungi aisweja omulungi asigala mulungi singa munsanze ati simaze ondaaba nkoze eki omulungi asigala mulungi ebyaddala wallahi ongumya bugumya ate wali kugundi yaffe baamu ne kafyuta enyiriza wange iye era bateekemu filter iye bagambye nti eduniya tokozesa kamera kulwanisa rem omanya nti bazikozesa okulwanisa bajja kunnwanisa okitegeera but you look beautiful omwami osanyuse kyakkoledde bannange ensanyuse bwe kyomanya mbadde sikisuubira nsi so kuno ataddeko emitwalo 8 ngendeko out this is 800,000 mwami wange oyo mwagala nnyo bannange kyaba amanya bambi ateekinga obuvunaanyizibwa buli kimu bambi webale musiima kati olina obadde ogamba ki zaawoka olugi wano edirisa allen alina kyakugamba allen ogamba ki eno kira nedda ekitundu mu kito this is the other road luguudo Kisiga Road. Kisiga Road straight olina gw'olagirira kyaleeta Kisiga Road najja straight bw'ati mpaka wamalirayo ajja straight ku biti by'amasannyalaze era kwaddira bw'ati mpaka kale obadde bibyo nga tokisuubira nage kanneebake olunaku lwange kanneebake obadde osazeewo neebake paka wenaakoyera then in the evening tulabe we tupulaninga ne famire yange omugendako kati awo wenjagalira naawe omusale keeka awo in the evening omupulaninze yabisazizaamu dda yabisazizaamu dda wamma happy birthday my love so much yabisazizaamu dda this is so nice that is your birthday cake your flower thank you sifa neyanzayo neyanzigibambi kale munaye mwami wo baluni yazeerabidde dda takyazaagala birthday cake bubbles no where are the bubbles buno buliko bannaye abuyita bubbles bannange kale ebigambo ebisiibula bambi abatulaba era obajjukize it's a beautiful thing to be in love ofuna omusajja akutegeera nga muntu mulungi kivaluing bulungi kansembeze wano tekewa Take it one, yes come here, Brian. Come this side. Never nag. Yes, it feels good. So kituufu kale ofuna omuntu omutuufu akwagala nga taliimu bino byakiyaayeyaaye taliimu biki naawe oba olina omwagala n'otamukiitingako yadde aba taliiwo naye nga kisinza communication naddala eyo long distance relationship ekiteeza ekikuuma long distance relationship mulina osigazaawo communication. Yes, every day nga mucommunicatinga omubuuza bitambudde buti amanyi gye babeera eyo ebintu bibeera taafu nga wobimanyi kati mulina okipinga that relationship kuba nti kati tugeze olina gy'olaze ewala muno n'omugamba nti ntuuseeko wano n'omugamba tonnaba nasimbula actually n'omugamba nti ngenzeeko wano bwebityo bwebityo so communication neebaawo nga tomuleetera kudawutinga nti leero oba asiibyewo oba anaayingira mmeka oba aliwa nga buli kimu alabira awo ate nze akimanyi nze siri muntu nnyo kale nti mutambuze nnyo weebyo bambi naye weebale kubeera bw'otyo olina b'otumirako
bangi ntumirako omwami wange ankoledde surprise gwe nyinza otumirako nabalawo ddaba tulaba koziko ne mami wange mwami wange mwagala nnyo kati kayimba ki kamwagaliza akako dalimba n'omulungi kateekeko bakalungi dalimba n'omulungi mulide hiiti bana yasi yakamanya aliwa wamugobaganyiza mukama agenze n'omulungi talaga dalimba Checho
Thank you so baddemu bawakane much. ntisaakuba hit kidaya nti oluyimba olumuli ku mutwe lulimu ndaalimba baweereza omwami we Bannange. hiti bajja Julie Okuba hit tukubireyo akalala. mwagala akalala Twagala akalala. tengenda kuleeta Okay, mikwano mulungi atulaba program onso mwagalawo surprise your loved one bwette wetubadde ne mulungi the beautiful totyanze nagambye trust me you're so beautiful skin ennungi the eyes are nice and the smile wow era bannange ye bali kulonda omwami wa I swear kati nze nsanga mu Kiswahili kyange era we bansitula mu nakato natya kimu wiigi butagwa byonna babikole wiigi yes mu Kiswahili kyaffe ekyo eky'omunda but okay I swear ndasooka nabbira bamu bulungi bagambe bano kuba mbimanyi girl child naye nga mwebale kubaako tumuguddeko budde bwakumakya naye nga bambi ye abamu bamanyi okugamba shifa omwami simujjukira linnyo nsanze naakazuukuka ne bagamba nsanze otulo tunkutte nga sibitegeera naye I thank God nti Rema ye tabaddeeko ebyo omwami tamwerabidde wadde abadde yakazuukuka abadde amumanyi sabalungi abatulaba mwebale nnyo nammwe abatwesiga ne mututuma we appreciate you so much thank you n'omwami bambi eyancontacting omwami wa Rema bambi webale kwagala mukyalawo webale mulowoozaako webale muvaluinga webale nnyo bambi ate mwagala n'ebibyo manyize nyanya abanjagala n'ebyabwe akwagala n'ebibye nagamba no matter what birthday tejjayita tugicelebrating bambi webale nnyo ssebo webalire ddala tusiimye nnyo bambi tusiimidde ddala tweyanziza ate nga bwentyo mbajjukiza nti Hypex Studios bebateekamu ssente obasanga ku Busaabala Road Najjanankumbi niya Cobbins Hotel ate nga bebokka beniza okurecommendinga gwe wenna alina omukolo gw'oteekateeka mbaga kwanjula kuhinjira nga wandyetaaze photoshoot oba videography bambi bantu balungi nnyo bateesa bawuliriza era nga bwe mulaba Shifa we mugamba nti Shifa embeera z'owuliriza olina customer care kati ne Hypex bwe bali they are so good genda awo bakulage packages zaabwe bakolere ate please omukolo gwe tofaayo neguba omukolo gubulako myaka 2 gwe genda osevinge nabo bagambe njagala eri package kabejja emalayo omukolo gwa myaka 2 gulawo account nabo start saving your money tebagenda kukwegaana gwe tofaayo ne bwoba osuubira ng'omwami yakukiinako bw'ati nti kirabika baby ndi kuwasa tandika savinga nabo oteekeyo osobola okufuna video n'ebifaananyi ebirungi era nga ennamba z'essimu zaabwe ngenda zibasomera kansuye nti mutegese we muwandiika genda basomera ennamba za Hypex Studios obeere nga ate obakoonako obeere nga weefunira ebifaananyi ebintu tofaayo ne ba birthday photoshoot bagikola obasanga ku 0754 19 24 34 oba ne basanga ku 0789 34 3802 ate nga bwentyo mikwano munzikirize ate mbanjulire aba Bonga Comfy Homes Bonga Comfy Homes bali listed on Airbnb ye mukwano weewokka weniza okurecommendinga wegenda osula nga waliwo security ennungi ennyo ddala nga waliwo internet eri very fast nga waliwo asikali 24 hours akola tebiriko ebyombo tukuuma misana ate tukuuma kiro nga bayonjo ate nga toweetika kintu kyonna just pack your suitcase and go there bakoze ekifo ekirungi ennyo ddala mukwano togenda kwejjusa obasanga ku 0772461976 oba ne basanga ku 0701260881 oba ne basanga ku
+16175952751 enamba esembyeyo yenamba yaabo bennyini ba owners bali USA naddala gwali mu diaspora enamba yebekkolera. Thank you so much, we love you. Nyongera bajjukiza Hosh Fashions and Bride bali akushere bulenga genda ofune eggomesa ey'omulembe bapangisa engoye okuvira ddala ku mutwalo gumu mukwano ng'onyuma ogenda ku mukolo kwe batandikira. Totukali n'otugamba nti ate omutwalo gumu oyagala eri eya mirrors mukwano olwokuba Shifa yagambye batandikira ku mutwalo gumu. Nkugambye batandikira ku mutwalo gumu. Genda oyambale omushanana oba gomesi starting from 10,000 opangisa olugoye ogenda onyume. Bali ku shere bulenga awo woba ogenda. Kati goba ng'otemye omutwalo gumu ng'olaba kuvaako eza dry cleaner naawe oyambale genda awo ku mutwalo gumu otemako ezirooza n'okuwa amasanyalaze agalugolola nawe n'oyambala ate n'olugendera matera nodda ntulooza oba olaba omutwalo gumu gumala genda awo omukwano bajjako olugoye Hosh Fashions and Bridal. Tubaagala nnyo nsigadde ku 0782101569 0702562157 ojja oŋŋambe mu inbox kyoyagala oba oyagala surprise oba oyagala kulanga naffe oba oyagala Bunga Comfy Homes oba oyagala Ipex Studios oba oyagala Hosh Fashions. Sweet, nange nsanyusa okusanga. Enjoy your day. Thank you so much. Ate obeerewo ng'okimanyi nti you're loved. Tokyerabiranga oyagalwa. Kale mkwano bye. Neyanziza nnyo neyanze mkwano. You're welcome. Kale sweet bye. Bye Rihanna. Bye bye. Then eat cake. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagerekawo omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate. Salonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanoonya kunoonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bw'atyo nandaganyisa okumulaga ewaffe bw'atyo nandaganyisa okumulaga ewaffe Simyo okuba naye ono namusanga mu banka wamma taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fiizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bw'etyo nenkuba neetonnya bwe yasaba kumulaga ewaffe nange ne mmuleeta ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu n'omulungi talaga kubali abawondera ono mutaddeko akabonero wulira gwe wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalube abadde kubali abawondera ono mutaddeko akabonero wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale
lyange nditeeke munaka